nze nsaba mutabani wange yejjeko agamalindiriza agamuliko baddeyo mu offices zaabwe mpozi nga batambula naye okwogera ku ministries zaabwe nti bawulidde Gen Muhoozi ayina abantu bagenda okusisinkana n'oli n'agenda annyonnyole nti ministry yange ekola bweti kati nga waliwo Honorable Kasolo n'ayogera ku myoga bwatyo kibaba bakola naye ate UPDF mutuddawo n'ogamba mbu babuuza simanyi tanava mu maje simanyi bitya abantu abo Gen Muhoozi abegobeko abagambe batuule ka oba kyekyo atambule nabo nga banyonyola ministries zaabwe kyezikoledde abantu oli Masaka zikole ministry ekyo kyekoledde abantu nawulidde byesaagala nga bwe nalabye ekikolwa ekibi ennyo era nsaba mutabani wange mwanyinaze oba mutabani mwanyinaze nzeire mukwano gwange taddamu okukola ekikolwa kye yakoze nze mpulira n'okuwulira nti nandiragidde bamukwate okukasuka ssente mu bantu bw'aba yakasuse ssente okujjako nga yakasuse oba leaflets naye bwe ziba nga zabadde ssente kye nalabye ku masimu g'abantu nga kasuka ssente mu bantu ekyo ekikolwa tekyetaaga kuva mu muntu yenna nga wa pate ye NRM ng'okola ekikolwa bwe kityo kale n'omulala mu pate endala tekikiriza naye okugenda mu bivulwo bino ebyokuyimba naye nkuŋŋaana bwe zityo chairman waffe owe-NRM ze muyita chairman waffe owe-NRM wa district y'Ekiruula kye yakoze ekyo kitattana taddamu kikola kikolwa kya bukopi tekyandivudde mu famire gyemmanyi nti abantu gurupu ezimuliko kubanga buli muntu alina ebikolobero bye ono mwana akuziddwa mwana waffe akuziddwa wano wampisa kati nze simanyi lwaki abantu bamutambulirako kubanga abantu abamutambulirako okumutambulirako otegeeza ki abamuwerekerako bwe baba bamuwerekedde basirike yayogere ayanjule plani ze oba kyekibaana balala basirike bwe baba nga bamutambuliddeko naye ate nze n'okumutambulirako siraba lwaki bamutambulirako sikiraba lwaki so bana bamutambulirako kyekizibu bwenze ndowooza kyekibu balina entebe zaabwe zibalemye okunyweza bali mu kutambula palamenti bagende banyweze entebe zaabwe bagende batereeze constituencies zaabwe bagende batereeze ministries zaabwe zirina ebizibu bingi temulimu ebyo byakutambula ebizibu byazo bingi ate abalala kubanga kati nze tojja kuŋŋamba nti sirina bikolobero byenkoze mu ofiisi yange kati ezo enziro zonna okuzitwala ku mwana waffe nze ndaba tekiyamba baveeyo baddeyo mu offices zaabwe balina ebizibu ebibamala teboogera banawulidde waayogera bwe baba bababuuza simanyi lwaki ali mu magye kati oyo PDF yaffe aginoonyaako ki tolina kyomanyi toli kopolo tonaba kuba kopolo okujja kuyinza okuba ng'olina escort kopolo ekibuga kisannyalaza Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Fande njagala tugendeko ku nsonga endala eyinza okubanga era bannayuganda bangi bagyogeddeko y'ensonga ya Gano
Geno munno agenda mu maaso n'okubanga tumulaba atalaga eggwanga naye nga bannayuganda bangi tebamanyi kikigenda mu maaso nnyo byabufuzi oba ali ku special operations nga bwe kiri nti y'omu kwabo abakola omulimu ogwo ndi ku Geno Muhoozi K Geno MK afande Geno jevuddeko beeyubula senior president's advisor special operations kati special operations teziriko komo so bino bigenda maaso teziriko komo naye ate nzendoza tekimugana okubeera ne bubanga bonogamba nti oba NGO oba bazita NGO eno kino ekibiina oba bakiyita batya ekibiina ky'obwannakyewa nze siroza nti waliwo etteeka oba pressure group nze siroza nti wabeerawo etteeka erigaana omuntu munnayuganda kubanga naffe tulina companies kati tugambe nga bw'onobeera ne company gy'owandiisizza tuzirina n'abaana n'abazzukulu ng'olina company yo naye ng'oli mujaasi ng'oli Geno kati tekigaana kukozesa company eyo oba erunda nkoko oba erunda nte oba erunda mbuzi tekigaana kutambula nga nsomesa ebyo sirowooza nti waliwo ekigaana kati nze kye nandirowooza mu ekyo ekintu be bantu abatambulira ku Geno nze bendowooza nti bandimulese kubanga oyo muntu mukulu senior president's advisor Geno w'amagye muntu emyaka gye gikuze kubanga buli ya celebrating 48 years kati wakayitawo emyaka 2 oba 2 oba gumu jali abaana 8 kati muntu mukulu musajja mufumbo ayina abaana yetegerera si gamba nti waliwo amutegerera kati kinabanga nze bwentambula ne President Museveni okujjako nga mpise nti jangu onyonyole kino awo nvayo nenyonyola nenze siyinza genda kadaala nga President Museveni agenza awantu nti nange enyimiridde enjogera simanyi oba ezo zibeera lalizi oba bibeera bivulu I don't know kati nze ndowooza nti abantu gurupu ezimuliko kubanga buli muntu alina ebikolobero bye ono mwana akuziddwa mwana waffe akuziddwa wano wampisa kati nze simanyi lwaki abantu bamutambulirako kubanga abantu abamutambulirako okumutambulirako otegeeza ki abamuwerekerako bwe baba bamuwerekedde basirike yayogere ayanjule planizi oba kikibana balala basirike bwe baba nga bamutambuliddeko naye ate nze n'okumutambulirako siraba lwaki bamutambulirako sikiraba lwaki so bana bamutambulirako kyekizibu bwenze ndowooza kyekibu balina entebe zaabwe zibalimye okunyweza bali mu kutambula abaka ba parliament bagende banyweze entebe zaabwe bagende batereze constituencies zaabwe bagende batereze ministries zaabwe zirina ebizibu bingi temulimu ebyo byakutambula ebizibu byazo bingi ate abalala kubanga kati nze tojja kuŋŋamba nti sirina bikolobero byenkoze mu ofiisi yange kati ezo enziro zonna okuzitwala ku mwana waffe nze ndaba tekiyamba baveeyo baddeyo mu ofiisi zaabwe balina ebizibu ebibamala teboogera banawulidde waayogera bwe baba bababuuza simanyi lwaki ali mu magye kati oyo PDF yaffe aginoonyako ki tolina kyomanyi toli kopolo tonaba kuba kopolo okujja kuyinza okuba nga olina escort kopolo naye ekyo tekikukaka ojjukira waliwo omuntu omu yeesimbawo yali presidential candidate n'atandika okwogera ku UPDF simanyi UPDF naye nze sinze omanyi tebantuma ndi muntu mukulu navayo nesitukira nemugamba nyabo ffe kyetumanyi mu magye omwami we yali sergeant tumanyi amagye gakomako commandinga kati okutegeerako okuba kukomaawo kati tosaana kwogera ku UPDF institution y'amaanyi nnyo bagiveeko ye Geno Muhoozi bw'aba ayagala ogyogerako agyogereko bano abamugoberera tebagyogerako basirike so abamugoberera bano balina ebikolobero byabwe balina tosobola kubeera kirini ng'obadde mu gavumenti eno tosobola kati lwaki ogenda ku muntu bw'aba yeekoledde erinnya lye gw'omutambulireko otandika okumwogerera lwaki ogamba nti tosobola kubeera mu gavumenti eno nga tolina nziro
tosobola kubeera mu ntebe kubanga kati nange atudde wano bingi nnyo bye banjogerako kubanga waliwo n'abakozesa erinnya lyange waliwo omukyala kati gwe mbadde mpulireyo entebe nalagidde bamukwate agamba mbu nze alina oba akulira kampani yange etwala abantu ebweru owulidde nze siina kampani siina kampani era sisuubira kuba nayo etwala abantu ebweru kampani gye nnina yange gye nsobola okuteekamu nunda enkoko nina abakozi abakola mu nkoko ezo nina ente ntono nnyo nina abakozi abazikolamu nina embizi nina abakozi abazikolamu yebeebo naye kati bentwala ebweru ye kampani betwala ebweru sibalina kati kyenvudde ngamba nti tosobola kubeerawo ng'oli kiriini naye nze kyembadde ngamba nze nsaba mutabani wange yejjeko agamalindirizi agamuliko baddeyo mu offices zaabwe mpozi nga batambula naye okwogera ku ministries zaabwe nti bawulidde Gen Muhoozi ayina abantu bagenda okusisinkana n'oli n'agenda annyonnyole nti ministry yange ekola bweti kati nga waliwo Honorable Kasolo n'ayogera ku myoga bwatyo kibaba bakola naye ate UPDF mutuddawo n'ogamba mbu babuuza simanyi tanava mu magye simanyi bitya abantu abo Gen Muhoozi abegobeko abagambe batuule ka oba si kyekyo atambule nabo nga banyonyola ministries zaabwe kyezikoledde abantu oli Masaka ministry ekyo kyekoledde abo abantu ye nati obuzibu obuliwo nti ne minister wa defense naye oluusi tumulabayo era Masaka twakola minister wa defense naye agenda nyonyole defense kyekoze ku M23 biki byabagenda okunyonyola so bave kuki bamuleke atalage bibye bamuleke atalage bibye muntu Munnayuganda Munnayuganda azaliwo wano in charge special operations teziriko komo tizikoma wano special operations biki bibamu special operation abantu bo babiwulira balowooza bye bino nebine ebyokunoonya abaseera omwezi zonna special operations akiyingiramu butereevu okunoonya abo abaddusi okunoonya abo yes naye nze kisubi tewali antumye kwogera bino byenjogera nze mbyeyogerera nga nze mugende mukole offices zammwe gye ziri mugende mukole bave mu kuwerekera bantu bakulu bayina emirimu gye baba bakwasa bagende bakole egyo ono naye akola egijje kubanga naye akola gijje yes nga tunamufaako waliwo bangi abamulaba ng'atalaaga ne bagamba nti kuno kulinnyirira ssemateeka nti kuno kumenya ssemateeka nawulirako retired Kanokiza Besigye nempulirako Gen Mugisha Muntu nempulirako Gen Sejjusa nga bagamba nti singa yali mulala nti singa ali mu court martial okuba Geno nti n'ogenda n'okuba rallies nga zino ng'eyabadde Masaka kati nze kankubulire abona bonna aboogera ebyo bintu bamanyi kubanga nze bwenva wano Nalweyiso nengende Masaka nempita mu mateeka nenjogera eri abantu oba mutwalo oba mitwalo ebiri oba mitwalo esatu nenjogera nabo nesibagamba banange ekindeese wano eno gavumenti temuwagira President Museveni biki era nze nzija ekyo kyendowooza kyebandi mukwatiddeko kubanga aba akyali mu uniform y'amagye naye nagenda nti simanye ekibiina nze nina kampani yange nengenda okugyogerera nengende mukono nenyumira nengamba kale senga namwe mugulawo kampani ng'eyange katoli nagamba nti bankwate nti njogedde bubi nze ndowoozamu nti simanyi ngenda kubuuza bamateeka ngenda kubuuza ku tulina lawyer waffe wano lawyer wa muzeeyi Flora Kikyoncho waliwo lawyer mutabani wange Kalugire waliwo Attorney General Keke ngenda babuuza okujjako ng'oli ayimiridde ng'oli w'amagye noyimirira n'ogamba mu 2026 mu Mpaakalu naye ono omuntu tetunalaba ku bbaluwa nze sinagiwulira nti yasabye okuva mu magye akyali mu magye senior president's advisor in charge operations special operations
simanyi naye nabali abakyogera bakimanyi General Sejusa bakimanyi bulungi nnyo bamanyi bo lwaki bavunaanibwa kubanga bagenda ne batandika okuwakanya gavumenti eriko ya commander in chief ate nga ffe tulina kumuwagira 10 ku 10 ekyo special operations oyinza okuŋŋaanya abantu bwe batyo kuba olina kyayinza kibuuza nti special operations oli yalisuubidde nti wali badde ogenda saagala kubuuza lwaki abantu bwe batyo babakuŋŋaanyiza era saagala kutegeera biki bye babadde bogereramu nenzo bye nawulidde bye saagala nga bwe nalabye ekikolwa ekibi ennyo era nsaba mutabani wange mwanyinaze oba mutabani mwanyinaze nzeire mukwano gwange taddamu okukola ekikolwa kye yakoze nze mpulira n'okuwulira nti nandiragidde bamukwate okukasuka sente mu bantu bw'aba yakasuse sente okujjako nga yakasuse oba leaflets ne bwe ziba nga zabadde sente kye nalabye ku masimu g'abantu nga kasuka sente mu bantu ekyo ekikolwa tekyetaaga kuva mu muntu yenna nga wa pate ye NRM ng'okola ekikolwa bwe kityo kale n'omulala mu pate endala tekikiriza naye okugenda mu bivulwo bino eby'okuyimba naye nkuŋŋaana bwe zityo chairman waffe owe-NRM ze muyita chairman waffe owe-NRM wa district y'Ekiruula kye yakoze ekyo kitattana taddamu kikola oye mwatudde erinnya taddamu kukikola tumwegayiridde ate ne bwe namusanga nyamugamba naye omanyi lwaki mbyogedde wano bwe nti kubanga omuntu bw'omugamba bamanyi okutuwaayiriza nti oba namuvumye oba nakoze eki simuvuma naye lw'okuba nga yakikoze mu lujjudde nange nsobola nkimugamba mu lujjudde taddamu sente oba zirina agende azikoleremu abantu agende mu disitulikiti y'Ekiruula oba disitulikiti yonna akole 4 acre model President Museveni zagamba oba agulira abantu ebyalaani oba kyabakola naye ze zokukasuka omuntu bwafa onyonyola ki abantu olwanira sente kikikolwa kya bukopi tekyandivudde mu famire gyemmanyi ekimu ku bye tuwulira mu PLU kwe kulwanyisa ensonga y'obulyake oli ayinza okwebuuza n'agamba nti ebbanga lyonna lye tulabye NRM ng'eri mu bukulembeze ekintu President Yoweri Museveni kyasinga okwogerako nga ekikyali okusoomoozebwa ensonga ya bulyake ddala tusuubire nti PLU eno ne Gen Muhoozi ng'akikuttemu sigamba obwa president naye ye nga bw'agamba nti ekimutandisaawo Patriotic League of Uganda kyekimu ku ebyo abaagala eggwanga abataabe balyake abantu abafaanana bwe biti ddala kinaasoboka okulwanyisa obuli bw'enguzi kiyinza obutasoboka kubanga ne ttiimu gye tumulaba nayo eyabagashumba ate okizzeemu nga sinaba kukiddamu genda maaso kiyinza obutasoboka kubanga nange Nalweyiso nyinza okuba nga mbali ngeri gyendi mu office gyenduddemu eno nyinza okuba nga mbali wa bantu abali b'enguzi kati bw'oba tonafuna kakungunta kubanga wano bw'oba ojja wano okolawo waliwo vet okuvetinga abantu kati kayina okukozesa okuvetinga abantu bayita nabo kubanga ate nabo basaba abantu sente simanyi oba akimanyi basaba abantu sente yes basaba bajja kumbuuza bwino naye gyali basaba sente bwino omulina ate ye takimanyi kinabanga bwe natambula ne President Museveni nga nsaba sente eno naye nga tamanyi musajja wattu nga tamanyi naye tamanyi ono basaba sente kati yejjeko ebyo ebintu abo okulwanyisa obulyake okulwanyisa obulyake alina okusooka okwejjako abo abantu abamuliko abo bagenda okumwonoona bebonoona erinnya lye ate ekyabatuteyo abamu kwonoona linnya lye kulyonoona abamu kiyinza okuba kyekyabatuteyo abamu omanye abantu bw'abanga alina kyakoze eno oluusi ng'alaba banatera omukwata ngaddukire nga nti olunamukwatako nga nti olw'okubanga yalina Gen Muhoozi naye abo asooke yejjeko abo asooke abejjeko kale
tweyanza afande nsaba abantu abatambula ne Gen Muhoozi muddeyo mu offices zammwe mukole emirimu egy'abakwasibwa mugitukuze mutukule nammwe then mulyoke ye bw'anaaba bayise mumuwerekereko naye temwogera tabakiriza kwogera tebamwogerera yayogere ne bw'anayogera ebigambo 3 bijja kumala bw'aba alwanyisa enguzi ye ne bw'anayogera ebigambo 6 bajja kumuwulira abaana abalala teboogera bwe banaababuuza ebibuuzo kubanga eriyo abalina bwino wabajja okubabuuza ebibuuzo banoonya bwa minisita mu gavumenti ya Gen Muhoozi ate baleme kwogera banoonya bwa minisita mu gavumenti nze sekyo sikimanyi naye eriyo abantu eriyo abantu ababeera awo nga bo entebe bazituddemu kipapajjo nga balowooza wenaatambula noono yajja okunjogererayo bw'ati bakomewo bakole emirimu gyabwe gijja balaga oli ne bwaliba nti atusiza ekiseera nti yeesimbyewo bali mugamba nti naye gundi oyo naye kati bye bakola tebiriiyo nze siwulira bulungi ate kyanaku nnyo kyanaku omuntu okuvaayo ng'okoze obadde mu gavumenti eno emyaka n'emyaka n'ogenda oyonoone erinnya ly'omuntu abadde mu nnyumba nga bamukuumira eyo n'avaayo n'atandika okwogera nti ayogera ku nguzi then naawe n'omugenderako gwe nga Gen Nalweyiso lwaki tosisinkana Gen Muhoozi n'omubuulira n'omugamba abantu bano bejjeeko bwe naaba musinkanya nja mugamba naye kambagambe bano kambagambe manyi bajja kukyusa ebigambo byange naye kasita mbyogedde buli muntu yenna bagenda bikyusa bamugambe yagambye bw'ati toli mutuufu kutambula biki nze manyi mutuufu okutambula okusinziira ku mirimu gye nga nange emirimu egyange nzikirizibwa okutambula naye akirizibwa okutambula naye bano bamuveeko baddeyo bakole tukutwala lugambo bintu ebitaliiyo bw'oyinza okuba ng'otambudde ne Gen Muhoozi n'otandika okukasuka sente mu bantu nze ntambudde ne Yoweri Kaguta Museveni nze simulabanga nako ng'akwata mu nsawo ajjayo omutwalo bawa ne bwe twali naye mu nsiko tamanyi bya sente kati gw'oyingizamu otya Gen Muhoozi kasukira abantu sente waliwo gaba sente naye nga tozikasuka nga tetulinga abali mu bivvulu naye ndowooza ekivvulu kyabadde kitandise omanyi wabeerawo ekivvulu ng'avuddewo nze simanyi oba kyabadde kitandise naye era tekubanga era baba bakozesezza omukolo gwe okukola ekivvulu kati omuntu gweninayo eyo gweampulira gwosobola okwogera naye ate yabeera open yebalamu era ngenda kwogera naye kubanga ye manyi ajja kubyogera nga bwembyogedde tajja kwongera tayongeramu balamu nga omugambye ekintu bwakyogera kati nze ngenda mutuma mugambe balamu tubegayiridde mutuviire ku mwana oyo ne balamu amuveeko oba amuvaako amuveeko tebamukozesa bintu bitali bituufu nziramu okukubiriza bannyinaze ne batabani bange baleke mutabani waffe baleke afande wange atambule bo baba batambudde naye teboogera bamuleke yayogere kubanga temumanyi bye mwogera tubegayiridde temukyamuukirira tokyamuukirira ku kintu kitandabako wekyabadde tubegayiridde nnyo muveeyo mukomewo ku mirimu gyammwe mukole mubulye bannayuganda tubakoledde kino tugenda kola kino manifesto yammwe mugimalirize then mugende mu birala. On behalf of the Patriotic League of Uganda, kulwa Patriotic League of Uganda, and on my own behalf, ne kululwe nga omuntu, I would like to thank you so much for the gifts you gave us. Yebaziza nnyo olw'ebirabo bye mutuwadde, mwebale nnyo, mwebalire ddala. This means a lot in our African culture. Kino kitegeeza kinene nnyo mu buwanga bwaffe obwa Ssemazinga wa Africa. In Banyankole culture, it is called empano. Mu Banyankole kitegeeza empaano. It is a gift exchanged between close friends.
oli bw'akuwa ekintu kiba kitegeeza omukwano gumaze okumera era naawe oba omusuubiramu bingi nnyo. The Patriotic League of Uganda, PLU, is a civic organization that seeks to mobilize Ugandans to fulfill their patriotic duties. Patriotic League of Uganda yawandiisibwa ng'ekibiina ekigenda okusomesa abantu okumanya ekigendererwa kyabwe n'okwagala ensi yaabwe. This means mobilizing Ugandans to love their country, kino kitegeeza okukunga abantu bonna bannayuganda okwagala ensi yaabwe, to be good citizens, okubeera bannansi abalungi, to have a spirit of national service, omuntu okubeera n'omutima gwa mwoyo gwa ggwanga n'okuweereza ensi yo, to protect Uganda from foreign interference and foreign domination, okusobola okukuuma eggwanga lyaffe eri abo abasiyazi. Mukulu ayogedde ensonga. to assist vulnerable people in our community, okusobola okuyamba abantu baffe abataliiko mwasirizi, to fight wastage of resources and corruption. PLU egenda kulwanyisa abo abakozesa ebubi ensimbi za gavumenti n'obuli bw'enguzi. Ayogedde? Mukulu ayogedde? Bannamasaka gye muli, bannasembabule gye muli, tubalamusiza nnyo mwenna nga bwe muzze, abakulu mwenna mu bitiibwa byammwe, mwebale nnyo okutusanyukira bwe muti, mwebale nnyo okutwaniriza bwe muti. Kino kitususse, mwebale. Aho. Kati nze njagala kusiima bonna abakoze ku mukolo guno. Njagala n'okusiima omwami wange. Awo, wulira gwe laavu, wulira laavu. Okwagala eggwanga lye. Nze mumanyidde emyaka 27 kati. Naye byonna byayogera ku PLU. Ye karakita ye. Tayagala bubbi, muntu ayagala ggwanga lye, ayagala abantu abanaku, byonna byayogera yeye. So mbakakasa nti PLU ye ekigombe ekyokuwagira. Tugendera. Ate nange njagala bakakasa nti waali gye ndi. Kiwedde. Mwebale nnyo, sagala balwisa, mwebale okubeera wano, omusana gubokyeza, abasiraamu, Ramadan Karim, n'abakristaayo abalala abasiiba, tubasabira okusiiba okulungi. Mukama atuyambe kwagala eggwanga lyaffe n'okwagala bannaffe. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Twafunye first lady twamaze. Ssaabasajja wangaale. Nabagerekere Uganda. Ne President Museveni awangaale. N'omwami abeewo. Ne mwami General Muhoozi K awangaale. Awo. Wanoonye
ng'essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.